era ddala nga tokooye nansi eno oyinza okusigala nga otudde ate era nga ddala toyimba kubanga ensi eno ekooya. Yimba nga ddala okkiriza ng'ejogera begamba nti yabagamba nti nze ndi mukoowu nakoowa tombulira ekyamazima ddala nga mukoowu naye nga ffenna tuli tuzitoowereddwa era tukooye kubanga byo bituyinze. Tuzze kunoonya kiwummulo eri Mukama waffe oyo eyeewayo n'asiba ennakwana emisana n'ekiro. Atwagala oyo mukubire mu ngalo nga bw'oyimba. Singa teyaliyo okukkiriza omusaalaba ogwo, singa tetumanyi bwe tuli. Ti leero kiyinzika okusonyiyibwa kubanga twetaaga okusonyiyibwa. Ebibi tulina bingi. Mukama yeebazibwe kubira Katonda mu ngalo kubanga amazima ye yatwagala. Kale nsaba mutuule. Sijja kugenda mu bingi byonna kubanga ebiseera bigere ate nga n'ebyokukola mu nnaku yonna bingi, naye njabe okutwala omukisa guno okwebaza Katonda eyannonze ku lunaku luno olwaleero, ate ne bakadde bange abaweereza njagala nnyo okwebaza olw'okunzikiriza okuyimirira mu maaso g'ekibiina kino akawungeezi k'olwaleero, ate ne ku makya saavisi y'oku makya omukisa bagwampeereddwa. Njagala nnyo okubeebaza. Njagala nnyo nammwe okubaaniriza nti Mukama yeebazibwe atuleese mu nnyumba ye mu kiseera kino eky'ekisiibo, ekiseera eky'okukkakkana eri Mukama waffe, ekiseera eky'okwefumiitiriza, ekiseera eky'okulowooza ku byonna ebitasaanidde mu ffe nga tukyukira Mukama waffe oyo nga bw'atugamba mu Yoweeri essuula 2:12, essuula 2 olunyiriri lw'e12 agamba nti munkyukire nga muyita mu kusiiba, nti ate era muyuze emitima gyammwe so si byambalo byammwe, kubanga ekiseera eky'ekisiibo kituleeta mu kkubo erya Mukama waffe. Era ensonga ze nalowoozezaako zigamba nti okusiiba kutusembeza eri Mukama Katonda waffe. Ensonga endala egamba nti okusiiba kutusumulula. Ekirala ne kigamba nti kutuleetera kwetoowaza. Ekirala ne kigamba
kituleetera okwagala wamu n'okugaba. Ebyo byonna ekisiibo bye kireeta mu bulamu bwaffe abooluganda. Nze nno erinnya lyange libabuulidde, nze Kapiteeni Kamya Wilson ne mukyala wange naye waali ffe bwetu bwe tuzze okuweereza Mukama. Ate olw'ekisa kya Katonda nze kwaya coordinator w'obusumba buno ate omujja. Era ebigambo byange bigenda kwetoololera nnyo mu nnyimba. Mukama ambedde okumbikkulira ebigambo bingi nnyo ennaku zino mu nnyimba ez'omu kitabo kyaffe ezo ze tunyooma ne tutazimanya mu makulu, naye nga mulimu obubaka bungi nnyo obutuleeta eri Mukama waffe. Mu kiseera kino eky'ekisiibo, nga Yoeri bw'atugamba, atugamba kukyukira Mukama waffe. Mukama waffe tumala omukyukira atugamba nti tutunuulire omusaalaba. Ekigambo omusaalaba kigambo kinene nnyo, kirina amakulu mangi nnyo, kizitowa. Era omusaalaba, kubanga Mukama waffe yayogerako ebigambo bibiri. Ekigambo ekyasooka gamba nti kiwedde. Mukama yeebazibwe nti kiwedde, kubanga osanga senga teyagamba nti kiwedde ku musaalaba ogwo, tetwaliyinziza ssaddaaka ze twaliwaddengayo olw'ebyonoono byaffe. Mbalaabalamu okuvayo bwakedde okutuuka kankano essaawa zino nga twekubyemu ttooki tetumanyi butya bwe twakoonoonye. Naye senga buli kyonoono kyonna buli ddakiika twali tuwaayo ssaddaaka ey'endiga, twali bisobodde abooluganda? Naye n'agamba nti kiwedde, alyoke anunule nze naawe, kubanga ffe tuli boonoonye. Ekigambo ekirala kye tuyiga ku musaalaba ate nga kikulu nnyo mu bulamu bwaffe ekitutambuza, yagamba nti Mukama wange basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Naye ng'ayogera ebigambo ebyo yabonyaabonyezebwa, n'awandulirwa amalusu, n'akubibwa emiggo, n'afumbitibwa mu mbiriizi ze, n'akudaalirwa. Naye enkomerero ya byonna okununula ffe, n'agamba nti kiwedde. N'agamba nti Kitange basonyiwe kubanga kye bakola tebakimanyi. Tukisobola? Oluganda buuza akulina, okisobola? Mu mbeera eyo ogenda n'otunuulira nga ffe wano tuba n'obusungu baba buyita bwa ttumbiizi oba olugenderezi, n'otuuka ne mu kkanisa oli n'agamba naye gundi oyo waatudde sisobola kutuulawo. Yagamba bw'ati, yanjogerako bw'ati, nga n'ekigambo kye bayita kusonyiwa nga tekiri mu ggwe. Naye ate oli ddala ffumu ki libaakufumita mu mbiriizi eri ayiwa omusaayi ogwo? Kale abayimbi nsaba oluyimba olwo awo ku musaalaba nga twefumiitiriza. Ebigambo ebyo bigenda kubeera nnyo mu nnyimba, tujja kugenda tubitabula, naye fuba nnyo okulaba nga mu meseji eyo oba mukyopiikingamu. Omusaalaba ogwo tebaguteeka awo lwa kifaananyi, kubanga amaanyi gonna gali ku musaalaba awo. Nsaba owulirize ngera w'ofumiitiriza. Tisenga tegwali musaalaba ogwo kwe yagambira nti kiwedde, tetwali baddewo.
omusalaba nga musiriikiriddemu awali amazzi aganaaza ebibi, nti era okutuusa lw'alijja ku musalaba ne nyeenyumiriza ne mpumula mu ye. Katonda waffe atuyita kuwummula mu ye, nga tutunuulira omusalaba nga Yoweri bw'agamba 12 nti munkyukire, atugamba okukyuka okutunuulira omusalaba. Omusalaba ogwo amakulu gaagwo manene nnyo era mangi, kubanga tuwonerako endwadde, tujja nga tuzitoowereddwa mu kkanisa n'ebizibu byaffe bingi, naye nga tuzze okuwummula nga tulina okunoonya omusalaba ogwo. Oyinza okwesanga nga ffe tujja mu kkanisa ti lwa musumba anaalaba atya nga mmeesinze Sande eno, nga mmeesinze olwokusatu luno luli saaliwo ne ku luno siriiwo, nga ggwe kyekikuleeta mu kkanisa nti mukwano gwange gundi nduddewo mulaba naye aluddewo okundaba mu kkanisa. Naye ne twerabira nti amaanyi agali ku musalaba ogwo ogwa Mukama waffe, ekitundu ekiddako. Abayimbi temukowa mwe muli babuulizi ba njiri, tujja kuwulya ffenna. Ekitundu ekyo ne kitugamba nti okonze omunaku kwensanga eddembe. Omanyi tugende tulowooza nti obunaku bwakubula nsimbi gwokka na kubeera na bintu, naye omuntu yenna abuliddwa okukkiriza abeera munaku. Ensimbi ne wooba ozirina, ebyobugagga ne wooba obirina, emyaka ne wooba ogirina, n'ebitiibwa ne wooba obirina, naye tosobola kufuna ddembe nga tutunuulidde musalaba. Ekitundu ekyokusatu, omusalaba ogwo oluganda fumiitiriza nnyo. Leero tugenda tutunuulira nnyo omusalaba ogwo, kubanga n'omusaayi kwe gwayiikira, wadde gwayiika nga tannagulinnya naye kwe gwayiikira. Gumira Katonda mu ngalo olw'ekitundu ekyo, kubanga agamba, ye omuyimbi yabiraba n'agamba nti kwensanga Yesu
yali ategeeza nti Yesu ajja musanga ku musaalaba. Wadde Mukama waffe yamaliriza bwe yagamba nti kiwedde, omusaalaba yaguvaako era yamala n'azuukira. Naye olugendo lwonna olwamutuusa ku musaalaba, olugendo lwali lwavu. Olugendo lwalimu okulya enkwe, ng'ate amulyamu olukwe muyigirizaawe omu ku 12. Naffe nno bwe tuli kati enkwe twazijje ebweru w'ekkanisa, kati tuziriira mu kkanisa ne ziryoka zifuluma ebweru mu ggwanga. Naye atuyita kutuula ku musaalaba, kugutunuulira. Ekira kikuzaayo mu kitundu kyayo weeri ekyo kyagamba nti munkyukire. Mukama Katonda bw'akugamba okumukyukira, oba Mukama waffe Yesu Kristo n'agamba nti munkyukire, waliwo ebimu nga kiba kiragiro. Nze nakolako ku training naye mwalimu obuswanyu nga bungi ate ku magulu, olw'okubanga bakuwadde komandi ndala ate gwe n'okyuka sayidi ndala. Era ng'omusajja ayinza okugamba kuliya na kusooto gewuka, kale ate gwe n'ogenda ku kuliya n'okyuka kugulya emmere, naye nga yagambye okyuke otunule emabega. Ke kabonero kenkoze nga Mukama waffe atugamba nti munkyukire, n'okyuka n'otunuulira omusaalaba. Era bwe wakyukanga obubi, komandi gyetakugambye, gyetakulagidde kukyuka, obuswanyi obuwulira ku bigere. Niyo olaba abantu batukuba emiggo, abantu batukonjera, abantu batuteekako bingi, ne tunyiiga nnyo ne tugaana okubasonyiwa. Naye ate Mukama waffe yabonyaabonyezebwa n'akuba omusumaali 6, naye n'agamba nti Kitange basonyiwe, kubanga kye bakola tebakimanyi. Mukama yeebazibwe. Ekitundu ekyokuna, Oluganda nsaba weefumiitiriza, olunaku lwayo lwakwefumiitiriza nga tutunuulira omusaalaba, kubanga ffenna bitusobyeko, naye omusaalaba gutunaaze. Ekitundu ekyokuna, temutuula twabuulidde ffenna tujja kuzaako oluyimba olugamba nti omusaayi gwo, naye nga lujja oluyimba olwo luzinze. Kisooka kye nalowoozezaako nti omusaalaba gutusembeza eri Mukama waffe, ate era omusaalaba gutusumulula. Kale abooluganda, tulowooze nnyo ku kigambo omusaalaba.
oluyimba oludda ku lugamba nti omusaayi gwo gwe gutujjako ebibi. Endiga teziyinza kutujjako bibi. saddaaka ze tuyinza okukola teziyinza kutunaaza kutujjako bibi. naye oyo yekka eyagamba ku musaalaba nti kiwedde, gw'oba okubira mu ngalo kubanga gonna gwe yabitwalira. oluyimba olwo nawe lwakulowoozaako nnyo lwakwefumitiriza. Mukama twamuvaako dda naye tetumanyi lwaki tutegana n'ebibi. Omusaayi ogwo gutunaaze. Engule yamutikirwa teyali ya golodi wabula yali ya magwa. Naye gwe tunulamu akawanikibwa emeka kubanga gwe buli kyolaba kakikunyiiza kale ekisanyusa kikunyiiza naye ate ye tetusembere n'essanyu gy'ali. Nga tuyimba n'okumwebaza kubanga omusaayi gwe gwamala. Omusaayi ogwo gukukyusa gukukyuse. Mukama yeebazibwe. Singa tegwali musaayi gwa Yesu tetwalibaddewo. Owooluganda fumiitiriza, singa tegwali musaayi ogwo walibaddewa. Ensi ng'etudibaze
abantu nga bafa olw'ebwemage, gw'okimanyi nti eriyo abeebase ekiro ekikeesa olwaleero nga balamu ne batazuukuka. Gwekyo si kisa kya Katonda omusaayi ogwo bwategunaaziza. Okimanyi nti eriyo abaazuukuse ne batandika olugendo lwabwe. Bw'aba mwami n'agamba ab'ewaka kangende njiye, munsabire, n'akomawo n'akaveera n'atatuuka ku mulimu gy'agenze kuyiiya. Gwali wano tolowooza nti omusaayi gw'ogwo gwe gukubedde okubeera ng'oli wano mu nnyumba yo olunaku lwa leero? Ekyo kisa kya Katonda. Gwe olowooza lwaki Katonda yakutonda ng'oli muddugavu? Singa Katonda yakutonda essaawa zino ng'oli mu Iraani, fumiitiriza waali baddewa. Ng'abantu bafa obwemage, nga n'ekituufu tekitegeerekeka. Ate mwana wattu, ffe bwe tudde eno tuyinza ogaa nti bibeere ewaabwe balwane byabwe. Ffe tetuli Iraani, naye Iraani asobola okutambula n'atuuka e Uganda. Naye tutunuulire omusaalaba gwe gutubeere, Iraani aleme kutuuka wano. Ate era mwana wattu agenda kutuuka tumulozeeko mu ngeri nga si yakufa, kubanga amafuta gatandise dda okulinnya akatale k'ensi yonna. Exchange rate ya dola yakyuse dda. Raw materials ezikola ebintu bye tukozesa bei yakyuse dda, naye nga lwakubeera nti kiri Iraani. Kale gwe tuweebibala n'ogamba nti ebyo biri mu Iraani be bamanyira ebyabwe. Bwe kuba kusaba ng'otunuulidde omusaalaba gwa Mukama waffe, teeka Middle East musaalazo. Abantu abo nabo tebalina musango gwe bassa, bonna bantu ba Katonda. Tufumiitirize. Abayimbi tugende maaso. Tusasire tulabe twesiga kimu ku Yesu. Kyaliko twongereyo. Mukama Katonda mukola akutukuze. Yesu Kristo muyite akutukuze n'omusaayi. Tuli mu njiri
Tuddemu ekitundu ekyo ekisembayo. Totusaasire tulabe. Mukama yeebazibwe. Abayimbi mutuule nga muteeka oluyimba okwagala okutaggwaawo. Nabagambye tujja yita mu nnyimba naye zijja kujjayo mesegi. Abooluganda twefumiitirize. Omusaalaba ogwo bwe tugugattako omusaayi gwe ogwayiika lwaffe, omusaayi ogwo guyinza okutuwonya ebyonoono byaffe byonna. Nga mulaba akabonero ako nga tusembera nti omusaayi gutunaaze era gutunaaze, kubanga bwe tugunywa gutunaaza era tugwebwako ebibi. Ekiseera ky'ekisiibo kye kitutegeeza nga twebuulirira. Ekisiibo kigwamu ebintu bingi. Ekisiibo kirina empagi nyingi ezikifuga. Ekisiibo kibeeramu okwagala. Okwagala kwaffe nga kunaabuuse. Okwagala kwaffe nga kulimu abasinkananga ng'oli alaba munnaava eri n'ono ava eno, simayiro neetandikira eno, mugenda okumiitinga wammanga weewaawo. Naye kankano abantu anoonya nekkubira gundi wuuyo n'onoonya gye weekweka. Okwagala si bwe kutyo bwe kugamba. Okwagala kulimu okwekkakanako. Okwagala kubeeramu okugumiikiriza. Ne tugumiikiriza bannaffe. Okwagala kutuyigiriza okugumiikiriza. Okwagala kutuyigiriza obutwegulumiza. Kutuyigiriza okwetoowaza. Kubanga Mukama waffe mu bitiibwa bye byonna bye yayiwa neetoowaza n'agenda ku musaalaba. Naye ate ffe abooluganda, bwe kituuka ku ffe abasajja ewaka, bw'okwata akazindalo n'ogamba nze ŋŋambye. Bwe tutuuka mu njogera y'ennaku zino egamba ogenda n'olyange bagamba nti abakyala ennaku zino akazindalo baakawamba. Nga nabo bagamba nange nze ndagidde. Okwo kukyali kwagala.
okwagala nga kuwedde muffe. Okwagala oyinza okusanga mu bayimbi wano nga batudde nga bayimba eddoboozi limu, naye ng'oli era akugamba ogenda okulaba yeeseetula nga teyeesembereza kinene kyawanga. Okwo kukyali kwagala abooluganda. Okwagala tekwegulumiza, ate okwagala tekukoowa. Okwagala kuleeta okusonyiwa nga twefumiitiriza. Tuyise mu kiseera ekyokulonda okw'eggwanga n'okw'ekkanisa, naye ekisiibo kino ebeera empagi etuyigiriza okwekakkanako. Tusonyiwe abatukoze obubi, kubanga ensi eno we yakulira mwana wattu tegaana nko kutambula. Teri lunaku lwali lugaanye okukya, ate tewali lwagaana kuziba, naye ekikulu lukedde lutya era luzibye lutya gy'oli. Oyinza okukyawa omuntu nga ye yeerabira dda nti alina ne kye yakola, nga ye ali eri mirembe gye bw'alya emmere emukka mu mutima, ate neekola ekyo kyerina okukola mu mubiri, naye nga ggwe amulinako embeera buli ssaawa omutima gukutundugga ti gundi oyo nankola bw'ati, gundi oyo nankola bw'ati. Mwana wattu n'okogga n'okenera, bw'oba olidde katogo nga k'ofunye n'okalya nga bwe kakka tekakkaayo mu lubuto ne kalema okukola omulimu mu ggwe.
ebyambalo ebyo mwabiraba nga babirwanira n'ebyambalo ebyo bye biwonya. Mukama waffe tugende maaso. Erinnya lyo lyeriwonya. Mukama yebazibwe nnyo abayimbi mbakubireko mu ngalo. Abaweereza ba Mukama mwebala amalobo amulira ennyimba ezo bwe zituzza mu kkubo ne zinyiga ebiwundu, kubanga tulina ebiwundu ku mitima gyaffe. Okwagala okwo Mukama waffe kwayogerako, kubanga senga teyatwagala tetwali baddewo. Kale abooluganda tuyige okwagala kubeere mu ffe. Okwagala kwaffe kusebye nnyo. Okwagala ne mu kkanisa nakwo ne tutakulagiramu. Tuva ebweru mu byensi ng'etunyize ne tujja ne tunoonyeza ekiwummulo, nawo ne tubeera nga tewali kwagala. Ye Mukama waffe nga ye yatwagala. Abooluganda nsaba Katonda atubeere. Okwagala kutuyigiriza okwerekereza. Okwerekereza ne tutoola ku byaffe bye tulina ne tuwa abaabeetaaga. Abantu bayita mu bizibu eby'enjawulo, n'effe Katonda ng'atusomozesezza ne tuyita w'alina okutuyisa. Bw'oba oyagala okumanya ti ddala tulina otutunuulira ennyo omusaalaba n'okwekkakanako n'okuyiga okugaba, tutuukeko mu malwaliro amanene. Tuukako e Mulago, tuukako e Kiruddu, ojja kuvaayo ng'ogamba ti obwawaatiro obubadde bummezeeyo Katonda wange bwonna bumenyeemenye, nsobola okukkakkana. Era bw'oba olina ebingi oba Katonda byakuwadde n'ogamba nti byonna byange n'obyekuŋŋaanyizaako, bw'otuukako eyo oyinza okulabira ddala nti weerimbye. Waliwo essaawa eyinza okutuuka n'ebeera nga tebikyayinza kweyimirira, naye ng'omusaalaba gwe guyinza okweyimirira, gweyinza okukoolera Mukama waffe. Era tugenda ne tugamba naye nze Mukama tampadde, nze siina kye nnina, naye jjukira nnamwandu ye yawaayo ppeesa. Era yagamba Mukama wange nze siina kye nnina, naye nnina ppeesa. Naye omukyalo oyo Katonda yamuwa omukisa olw'okuba nti yawaayo eppeesa lye yali alina. Naye ffe Katonda ayinza okuba akuwadde kiro ya sukaali n'osigala ng'era weemulugunya, naye ng'eri anoonya ekijiiko ng'ewuwe akayita ka sukaali nga gw'omuyita sukaali. Okwagala kutuyigiriza okutoola ku byaffe. Teri atalina bizibu. Buli muntu alina ebizibu naye birina emitendera gyabyo. Katonda ffe atwambazizza ne tubeera n'engoye ze tulaba obulabi ne zibeera awo ne zijjula ziti, naye eriyo abayita obukunya. Eriyo abambadde ng'oli omusanga empale erina amadirisa,
ebula kubeerako luggi. Neegwe Katonda ng'akuwadde byonna. Waliwo ebinene byatannakuwa, naye nsaba amaaso gajje ku ebyo ebinene by'otannafuna, otunuulire ekyo omwebaza olw'ekyo ky'oli. Mukama yeebazibwe. Ogenda n'otunuulira abantu ku nguudo okwo ng'otambula, naye nga ggwe walidde nga waliwo n'ebyakulemeddewo nga bigenda mu kasasiro, naye ng'eriyo amaze ennaku 2 nga tafunye kyakulya, naye ate naawe n'osigala nga wemulugunya eri Katonda n'otamwebaza olw'okuba waliwo ebinene byatannakugattako. Ekiseera ky'ekisiibo kitubuulira okwefumiitiriza okutoola ku byaffe bye tulina ne tugabako. Alina afu y'essukaali giweeko ayeetaaga muwe ekijiiko. Alina omuti gwa sabbuuni omulamba naye ng'ate okumpuleeninga nga walyetaaza ebbokisi eriyo atalina kitole kya sabbuuni. Gwe muti gwa sabbuuni gw'oba osookerako osaleko ekitole okiwooyo atakirina. Ekiseera ky'ekisibo kye kituyigiriza okwagala Mukama waffe kwekwo kwayogerako, kubanga ffe tukaabira ebinene naye Katonda akuyisiza mu mbeera ng'ennyama ewoota eva mu ssowaani oba mu seppiki, naye eriyo akayita akanyama n'olyako n'osanga ne mu kasasiro muyiye. Naye ebyo bye muyiwa mu kasasiro njagala omanye olwaliro nti obiyiwayo bigenda bikaaba olw'abantu abo abatabifuna abatalya. Era tolimanya maziga awo ge bikaaba lwe galiddira. Saba twefumiitirize. Era olunaku lwa leero maama omusumba nsaba okkirize Katonda atuteekawo tukole obusamaliya eri ababa bwetaaga. Buli omu Katonda amulagira kugaba ku kyalina, era toyinza kugaba ky'otalina. Tusobola. Eriyo abaakoze edda bajeti za Easter nga byonnaku 2 n'ebifo bye munaasanyukiramu nga nakyo byayingiddeko byagenzeeko, nga kiro z'ennyama zigamba ziri bwe ziti, enkoko ziri bwe ziti, naye ng'eriyo yagamba ku olwo nti Mukama n'ambeera n'enfuna ekiro y'ebijanjalo n'akawunga, nga yajja kukakkana wansi yeebaze Mukama Katonda. Mukama Katonda atugamba ebigambo tubyogerenga nga biriko ebikola. Olunaku lwa leero nze Katonda kyeyanjolesezza ne mukyala wange kyakutoola katono ke tulina, naffe tulina obwetaavu, naye ate wayinza okubaawo abeetaaga ennyo okutusinga. Ekyo kye tugenda okukola olunaku lwa leero. Ate tukirangirira mukadde waffe omusumba n'omukubiriza mu kiro nkinge pulojekiti eyo etambule paka ekisibo we kinaggwa, abantu bafune ekyokulya nga kivudde gye muli. Totunuulira biki by'olina, totunuulira bitannajja, tunuulira Katonda kyakuwadde. Mukama yeebazibwe. Akabonero twakakoze ffe bwe tuti mu kulwalana nsaba ondeetera akasawo ako. Ffe twalowoozezza bwe tutyo, tetwali bikoze nti bijje mu lwatu wano, naye twagala kabeera akabonero ke tukoze olunaku olwaleero. Era tugamba nti bwe twali tusalawo okuwaayo twasabye essaala. Bw'oba owangayo ekintu ng'owaayo etaaga ne bw'oba omusanze eyo, sabanga essaala ku kintu ekyo, osabire omukisa gw'owadde kimukolemu omulimu, naawe owojje azeewo omusera
ekyo tufuba Katonda okutubeera okubanga tukikola, kubanga twagamba ebyetaago ebyaffe ebirala binaatusangayo, kubanga weebiri. Naye tusaba essanyu tugamba nti Mukama owe ekintu kino si kinene naye kigeze mu maaso go. Abantu abanaafuna ku kintu kino bakolemu mulimu, obakkuse obanywese. Naffe abatodde tulina bye twetaaga bingi, naye tetutunuulidde binene biri ebitanajja, tutunuulidde kye tulina okusingira ddala ekirabo eky'obulamu, kubanga ffe tusobola okulya wadde twetaaga ebinene, naye tusobola okulya ate era n'okunywa ebyo bituwadde Katonda. Katukwebaza olw'ekyo, n'abalala banatusabira omukisa okwongera okufuna ebirala bye twetaaga. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Akabonero ako kagenda kutambula, era Maama Omusumba saba olwonkinge ensonga eyo. Katonda bw'atulonda ng'abakulembeze abaatulonze kukulembera balala, yasaba buli mukulembeze ali wano nga walondeddwa ku lukiiko lw'obusumba jangu wano. Muzinda alonze ngulina leero, tewali bukulu butava eri Katonda, ate mwali kikoze mangu, kubanga kati n'okulagira ndagira kintu kikole mu bwangu. Njagala nayo kiggwe tugende ku kirala. Katonda atulonda kukulemberamu bannaffe, ffe katusooke tufuuka akabonero abala banalabira ku ffe. Ate kamanda waffe wuuno alina osooka n'abwatuka ng'ekire ky'enkuba, naye agenda bwatuka bulungi olwa Katonda. Mukulu Andrew Sekyewa munnamawulire waffe agambye yajja okusembayo. Awo wooli ekifo ekyo waliwo abadde bakyegwanyiza abalala. Bakubireko mu ngalo bano, Katonda yabawanzeeko eddusu. Mukulu Muyenje ne Mukulu Jona nabalabyeko wano muli bakulembeze. Kale nsaba muntuukeko mangu neme kuboogera mannya. Nammwe abalala mwenna nzija. Omuwanika Musimbi yayimba nti saabisaanira. Abooluganda Mukama waffe yeebazibwe. Ku nsonga eyo nze ne Nnaalongo kira 5 eza sukaali. Mukama yeebazibwe. Ani awandiise Nnaalongo okuwandiika ensonga ezo? Mukama waffe yeebazibwe. Ssebo tweyanziza enjiri gy'otuwadde. Olwa Ronald n'omukyala ku Sande tujja kuleeta kira 25 ez'omuceere. Omwami n'omukyala bakiganda tutandise n'emitwalo 5. Mukama waffe yeebazibwe abooluganda. Ku lwange n'omwami wange Nyero Wilfred tujja kuleetayo bokisi ya sabbuuni. Mukama waffe yeebazibwe. Mukulu ono ye ani amulengedde waffe agasunsula. Sebo sunsula bulungi. Ssebo nze nja batuusaako amawulire gonna abantu nga bwe banaabafuna. Bonna bye muleese engeri gye binaagabwamu njaga batuusaako, naye nga tujja kuleetayo bukatoni bwa soda 20 ssebo. Mukama yeebazibwe. Mukulu Sekyewa ye akutte ku lubuto abantu bafune ekyokunywa. Mukadde wange Mwami Sega, manye ebyo bijja kutuuka. Mama Suzani Kalanza abadde yeerabidde. Saalongo wamma Saalongo ogenda kwogeranga guli mukulembeze. Naalongo bibye. Mukama waffe yeebazibwe.
nzija kuleeta kilo 25 ez'omuceere. Mukama yeebazibwe. Mama Suzan Kalanzi, omuceere kilo 25. Mubongere engalo. Saalongo agambye nti sibagattulula. Kakati Naalongo oba oyogera zitowera ddala. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Tusooke tumwebaza olw'enjiri Wilson ono gy'ava okubuulira. Abantu balina ebitone naye babituddeko wano. Naye twebaza Katonda kubanga abuulidde enjiri ekwata ku buli omu. Ekyamazima si kya bulijjo naye twebaza Katonda. Naffe ne Saalongo Kalyango ono ng'era bwe bagambye taata ne maama tujja kuwaayo obusawo bw'omuceere 2 obwa kilo 5. Bannange engalo tezimala. Tweyanziza nnyo maama omukubiriza ate ne taata Saalongo omuceere kilo 10. Imubongere engalo. Mukulu Muyenje sebo tweyanziza emitwalo 5 gituuse n'abalala bannange enzija. Tugera kikola mangu. Saalongo ne Naalongo no bagambye Katonda yabagattako eky'abaana 2 abajja awamu nabo babaweereddeyo sukaali kilo 5, kilo 10 eza sukaali okuva mu famire yaabwe. Tweyanziza nnyo, tweyanziige. Ani atannayogera? Mukulu muwanguzi n'omukyala tukikole mu bwangu bannaye, twagala kuva wano. Buli omu omukisa guno tegukuyitako mu kisiibo kino Katonda akole. Ate na buli omu ng'olina kiwaze nakyo nsaba ekibbo kijje buli muntu okole obusamaliya obwo. Mwami Muwonge, nkumanyi kale kankano nsaba ngindire wa mukulu Muwonge oli ebigambo ebyo bitonotono eddoboozi lyali gambe. Awala tunaamaliriza ekibbo ekyo kijja kujja oluvannyuma nga tumaze okuwaayo ebirabo buli omu agenda kukola. Nsaba Stephen oteeketeeke nga bwe nateeseteese nga tumaliriza tusobole. Waliwo oluyimba olwa Mukama kalwa Katonda onsembeze. Oluyimba olwo lutukolera nnyo ewaka, tusabirako essaala. Tuteekako YouTube ku TV ne tulaba vidiyo yaalwo oluli mu Luzungu, naye lutuwummuza luga nti Mukama Katonda onsembeze. Oluyimba olwo nsaba tulukozesenga nnyo kubanga Katonda alina otusemberera okutusembeza gy'ali. Oluyimba olwo twalutuuma abantu bwe baluwulira bagamba ani afudde. Naye nsaba weegendereze vidiyo eyo erimu abantu abatudde nga bakkakanye nga n'amaziga bamu gabayitamu ddala nga beetaaga Katonda okubasembeza. Abalala mujja kuwaayo mu kibbo ekyo, naye njagala kumaliriza obubaka bwange olw'ebirala okutambula. Naye tugenda kusirikira ekisibo kitugamba kubanga waliwo okusiiba n'okusirika ng'okusiriikirira. Nsaba tusiriikirire ku vidiyo eyo oluyimba olwo olwa Katonda onsembeze nga weefumiitiriza bwefulumiitiriza. Kale mukulu Stephen. Nsaba weetegereze nnyo vidiyo eyo. Ogirabawo tolabawo keesi ya mufu gye baali bataddewo. Naye lutegereza kwekakkalako. Nga bw'osaba n'essaala ddala Katonda akusembeze.
ekibiina ky'abantu bonna bwe kitudde awo baatumya ne bamanya nti beetaaga Katonda okubasembeza n'okwebuulirira eri obulamu bwabwe. Amaziga oyo g'olaba akaaba agamuyitamu tegaali nti waliwo afudde gwe yali alaba gwakaabira essaawa eyo, naye ayinza okuba nga yali atunuulira mu bulamu bwe nga mulimu ebizitoye nga yeetaaga Katonda omusembeza. Ne mu maka gaffe tubeerayo nga waliwo ebizitoye naye nga twetaaga Katonda omugamba nti otusembeze. Abantu batudde beewombeese nga bafumiitiriza mu Katonda, nga waliwo okukkakkana okweyoyeri kwayogerako mu 2012 nga waliwo okusirika n'owuliriza n'ofumiitiriza. Kaakano tuffe bwe tuvaawo bwe tuluwulira tusobola kubuuza nawulidde oluyimba olwo ataali yafudde, naye nga lutuleeta eri Mukama waffe okusembera. Amaziga ge mulaba tebakaaba si ga bwereere, naye gaakujjukira ku ngeri gye tuyinza okuba nga tufudde Katonda. Ne basalawo okusirika ne basemberera Katonda. Owooluganda saba Katonda akusembeze. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu.